Omuganda agamba nti okalyadda kaddadda teyakomawo n'agamba tikitta akimanyidde ennyanja etta muvubi enkwa ennyingi zitamutyabi bwetyo n'enziko etta mwenzi. Amanyi enzo Mumbejja Aisha Nassolo nkwanirizaako omuganda wange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza amawanga ag'enjawulo oli Saudi Arabia oli Jordan oli Qatar oli Oman oli wa yonna gy'osinzira oli Uganda oli wa bannaye nkwagala nnyo nkwagalira ddala ngamba nti okola ky'amanyi okubeera ng'ate weekumira ku channel eno weya subscribing edda n'oteekako n'akadde gwasinga gwe alaba video yange buli gye nteekayo bannange simanyi nangeri ki gye nnyinza kwebaza weebale nnyo weebalire ddala gwampuliriza omulundi gwo ogusooka kyengenda okusaba subscribing nga liking video eno commenting nga sharingirako ku mikwano gyo basobole ate nabo okukola ki okutegeera ku ebyo byoba osobodde okubeera ng'ate otegeerako wabula nga munnange wawulidde engero ezo ze nkugeredde ndowooza gwamanyi obulungi Oluganda osobola okubeera ng'otegeera ki amakulu gazo engero ezo nti okalyadda kaddadda lutegeeza ki wano munnange wengenda okubeera ng'ate nkutuusako emboozi ya mwana muwala ono wabula ngenda kuba nkulekerawo akatambi awo mu maaso osobole okubeera ng'okewulirirako wabula nga sinnakakulekerawo muganda wange nina ebigambo nga 1-2 byenjagala okubeera ng'ate nkola ki nsheyaringako naawe. Omwana muwala oyo bw'atyo munnange abadde yeemanyiziza omuze gw'okubeera ng'ate akozesa cucumber okubeera nga yeemazisa wabula nga bwe bagamba nti okalyadda kaddadda munnange bw'atyo yasobodde okubeera ng'ate akola ki lunaku lumu cucumber yamumenyekeddemu abadde amaze ebbanga nga tagamba bakama abe nti bannange cucumber biki so cucumber oyo yabadde yamuvundiramu paka watuuse ekiseera n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro omwana nga tayogera kiki paka bwe bamaze okulaba ng'omwana engeri gy'atambulamu yeeraliikiriza mu kumukebera nga munnange kyekyo kyakola ki ekyamutuukako kati no omuganda wange gwe wenna nali eyo ng'ompuliriza gwe munnange yava e Uganda n'ogenda yonna gy'olaze onoonye ssente ne woba oli Uganda naye ng'essaawa eyo toyina musajja bambi kyengenda okusaba kimu omuzogo gw'okola ogw'okubeera nga omasturbate nga si mulungi yadde n'akatono kubanga kino ekikolwa kiyitibwa masturbation ekyokubeera ng'okozesa objects ez'enjawulo okwemazisa mbalengereyo ku Facebook abantu abasinga obungi nga bagamba nze nkozesa kataapu nze nkozesa cucumber nze nkozesa ki wabula mukwano gwange kyewaniremu essaawa eno naye ate ojja kuba ofuna side effects zaakyo mu bwangu ddala essaawa eno oyinza okuba okikozesa owulira bulungi okola otya naye munnange gye bujjako awo ojja kuba omanya amakulu g'ekyo ky'obadde okola ono essaawa eno cucumber yamumenyekeddemu gwayinza obutakumenyekeramu naye okimanyi bulungi nti ekyo kyokola kigenda kumalako feeling oyinza okuba waleka bbaawe e Uganda nga weemanyizizza omuze ogwo ogw'okukozesa ebintu eby'enjawulo okwemazisa ogenda tuuka e Uganda nga bbaawe tokyalina feelings ze olw'okuba munnange okoze ki weemanyizizza omuze guno ogw'okubeera nga weemazisa n'ebyo ebintuntu eby'enjawulo byonna by'okozesa ojja tuuka ekiseera nga oli addicted ku ekyo nga tokyasobola kubeera ng'ate okibuukamu obulamu bwo bujja kwonooneka ojja kuwulira nga tobitegeera teri musajja ajja kwagala nga weemanyizizza omuze ogwo kubanga ojja kuba toyina feelings oba onfuna saba nange it's better mukwano gwange gwampuliriza nga naawe obadde okola omuze guno kyonna ky'obadde okozesa okubeera nga weemazisa bambi quit it now not today not tomorrow but now essaawa eno wompuliriza bambi salawo mu mutima gwo obeere ng'ate okola ki weesonyiwa omuze ogwo funa ku bintu ebikufuula bize tolaba bintu bya buseegu byebyo ebikuleetera okubeera ng'ate okola ki ogenda mu mbeera eyo n'otandika okubeera ng'ate okola ki weemazisa ekintu ekyo si kirungi nkiddamu kibi nnyo kibi ddala nga gye nkomeza so mukwano gwange gw'atannakitandika tokyemanyiiza tokigezesa naawe akirimu bambi it's not too late kibuukemu kubanga ebibi byakyo bingi nnyo okusinga ekirungi ekimu ekyo ky'ofuna ekirungi ekyo ky'ofuna kiri kimu naye ate ebibi byakyo bingi ddala munnange bagamba nantabulirwa yasaabala gwa bbumba tera bwe baba babulira omwana wa boobo ow'omunaku ng'okutwotega kansuubire nti munnange gwampuliriza ng'obadde okola omuze ogwo ogenda kusobola okubeera nga totwala ebigambo byange bino naawe atannatandika bambi tobitandika bireke ne wawulira balinga babinyumya omanyi ku Facebook okwo ntera obbiraba bambi tokkiriza kubeera nga gwe bikulya obwongo manya nti ekyo kyokola kye bakola si kirungi yadde n'akamu n'akeddagala era kivumirire nnyo nga w'osobola yoyo mukwano gwaffe y'embeera gy'alimu kankulekereko wano ka video osobole okubeera ng'ate munnange okola ki owulira mwana muwala ono kuba ye mukwano gwe agenda kuba akunyumiza mukwano gwe byatandikirawa baliwa ye bannange bigenda kuggweerawa
osanga munange onaakola ki onajjamu ekyokuyiga naawe abadde akikola manya nti naawe munange ekyatuuse ku ono naawe kyandikutuukako senga kinaba kikutuuseeko tolaba nti ojja kuswala nnyo nga mutuufu abantu babagamba gundi ne gundi kyekino ekyamutuuseeko so mukwano gwange its better kiveemu sigadde nze omumbeja Aisha Nasolo nkwagala nnyo nkwagalira ddala akunkumira atakumira mpeera ngenda kusaba subscribe nga like nga video eno ngenda kulekerako ka video k'omwalo ono nga nnyonnyola munnange tulabe ate ebyatuuse ku munnaffe ono kumpandikirako wansi mu comments ng'owa bannamagezi abakola ekintu kino bakoze batyo kivaamu kuba bangi nnyo abali eyo bakikola ate bakyewaniramu balowooza kirungi so bambi bafunayo obugambo bwebasulirayo awo mu comments basobole okubeera nga ate bakola ki omuze guno bagwewalira ddala. Goodbye for now, laba ka video kano weekumire ku channel eno kubanga mawire mangi nnyo mangi ddala nkyagaleeta kale n'olwekyo bambi toseetuka. Banamwe ndi mu kutya bambi twongere okusabira mukwano gwaffe. Omwana abadde akola wa jjajja maama wa bosi wange gy'abadde akola omwana Munnayuganda njogera naye buli lunaku. Omwana oyo alabika aludde ng'akozesa cucumber. Omwana laba wakozesa cucumber n'agyesonseka ne mumenyekerayo. Essaawa zino omwana bamutute mu ddwaliro ng'ali bubi kyokka yagaana okwogera bwe cucumber yamumenyekeramu okumala ennaku 3 emubaddemu. Omwana bagenzi olaba ng'embeera mbi omwana takyatambula bulungi bamubuuza kiki abeera mu kukaaba mpaka ayogeredde mu ddwaliro n'abagamba nakozesa cucumber nagyesonseka nemenyekeramu. Omwana ekintu kikyalemeddemu essaawa zino ali mu ddwaliro banamwe mpulira ntidde bambi omuwala abadde mukwano gwange kyokka nange teyakiŋŋambako nti oba ayina ekizibu era essaawa zino bosi wange yava okukiŋŋamba. Bannange kibi nnyo bakadaama bannange oba wasalawo n'ogamba kogumiikiriza emyaka 2 nga tokola bintu ebyo lwaki oddira cucumber n'ogyesonseka ddala lwaki togumiikiriza? Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07058397 oba +974 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.